Kale ekitengi ntunda ebitengi njagala kwebaza abantu abanguzeeko ebitengi mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala mbiyina ebitengi biba already made olye okwatamu katono nnyo okusinziira ku naye nga mbiyina essimu eyo eri 0704 31 22 71 0704 31 22 71 njamu mwini box nkuweereza designs eziriwo ogulire abantu bo. Waliwo omusajja wange ali Ohio ya njalo okwebaza, then waliwo abali e Dubai, waliwo omukulu bamuyita Tony Rumanyika ogamba otya, then waliwo ne yagulidde Olivia Kwagala ekitengi, Olivia Kwagala, Olivia Lutaya ekitengi, naye namba ya Olivia kangenda ginoonya, Selector Devi ajja kugimpa ekitengi kyo bajja kumpereza sente nkireete. Olivia Lutaya oba kumulisayo bayange mukulisayo mukomera mumpere ekitengi. So nkubira ogule ebitengi ogulira abeewammwe taatawo jjajjaawo maama mbiina nkubiraako kwe essimu ongulire kati eyo wagira nze tuleme kugamba ne kwefu oyogera bulungi lerere nga ze n'obwavu bunnuma. Max Dento nga bwolaba wamannyo gakutawaanya, olina omuntu wamannyo gamutawaanya, aba Max Dento bakubire ku simu eyeyitawo ne locations zaabwe weziri awo weziyitawo, bagende bakutereeza amannyo, bakuwulire ki ekikutawaanya, bazibe ebituli bajjemu agavunze, obulamu butambulire ddala bulungi nnyo. So ye Max Dento. Okay, kale mbabuuzaako mwenna ak'olwaleero ka mangu kubanga olwokutaano luli so tight ate ng'enkuba yakedde ku lutonyamu. Lunaku luli so tight, tulina ebivulu bibiri, tulinayo Karo Nantongo naye abadde atuwubirako ludda, then tulinayo Big Eye olunaku olw'enkya. Hafi omu ku bali ku ttiimu eteekateeka kakati osobola okumanya kyayitamu nga y'omu ku bagwakubirirwa b'omuyimbi Speed gyaliko wakutaayiza kati naye nga bali Lugogo bali mu kuteekateeka show ya Big Eye ya lunaku lwankya ku Cricket Oval. Naye nga sinaba kutandika, nina ebintu bibiri byenziza okwogerako, naye kansooke mala okufuna katendo ono katono nnyo. Essimu ye eri busy naye njala kumufuna. Intaneti yaffe ekyatambulira ddala bulungi, era njala kubeebaza mwenna aba subscribinze ne musasula intaneti ya Joseph Katende ya Airtel. Njala kumufuna, nina byenjala omubuuza wano nga sinnagenda ku nsonga ya Kyagayagayo kuba enkwatako nnyo ensonga lwaki ngambye nti byonna bwebiri. Naye omukulu Katende ogamba otya baaba? Tuli wano olunaku luli so tight, enkuba yalutonyeemu, tulina ekivulu kya Big Eye kituwuuba, tulina ekya Karo Nantongo kituwuuba. Naye njagadde nkwateyo wano video at least tugende okutuuka olunaku olw'enkya nga abantu balina kye balaba. Kituufu. Naye tuludde nga tukula nga sooka obuuze ku batulaba. Okay. Abatulaba n'abatuuliriza nesenye nnyo bawuliza era mwebale nnyo okuwagira muganda nga Dr. Kwefu mwebale kumpagira. Okay, kakati mbadde njala abantu bano bawe update. Tuli mu festival season, abayagala okukola installation waliwo abaddemu some delays entonotono. Aze njagadde osooka obannyonnyolemu bawulire from you, then obawe ne ki ekigenda mu maaso. Okay, kakati Kwefu nga nagamba nafunamu shortage ya equipment. N'omanya ebyuma bya internet eyo sigamba nti ogenda kubigulako muntu yenna. Tubigula bweru. So nafunamu shortage ya equipment eyo nisanga na backlog nene olwa order ezaaliwo nga nnyingi mu November. So as I speak now, backlog esinga ngimaze era abantu abasinga abadde bakasoba wiiki ewedde badde eri mu kukolako negera bengenda okukolako in the course of the weekend. So abantu bonna abasigadde ababeetaaze service bawosibwa nga bulijjo bw'obagamba nti enamba yange kweri bankubire. I'll be installing them in the next 2 days. Sigenda Sunday sikola but kumane nya kuba nkomina maso na installation yezo. Okay, so weekend aba week ewedde bonna bakozeko bawedde. Aba week abasigadde abakalata balinga mukaaga obuicha abasatu bagenda kugwalira abala bancha. Oh, so says by next week tujja kwa tutandika bapya. Yes sir. Okay. Nenga feedback yetya.
so wekitabo kiri mu 12 nayanza nnyo nayanzeki kale baba kale so alina issues ezo zonna oba the thing is slow oba evuddeko tebagaana bagambe bankubire bakwenda reviews mu comment section kale tulabe baba nga tuba solving out kale baba kale webale nnyo ssebo kale yoyo Katende Joseph backlog omanyi ebintu bya company ebyo naddala installation material takolebwa wano bamujja bweru wa ggwanga so kakati okutambuza ebintu kakati mwagenda ne mutuwagira ne mutulaba bangi nnyo ne mumuwa emirimu naye abasinga abakozeeko so wabaddewo kaddiraawo katono baali bantu nga 5-6 nenze I take feedback very serious naddala feedback ey'omuntu ng'afunyemu nga tabadde bulungi satisfied ngitwalira ddala serious kubanga buli muntu gwennanga wano mba ntaddeyo linnya lyange kati muba mugulanze so naye ekirungi mutambulira ddala bulungi njala okubuuza aliwo omukyala yali musiraamu wankubira naye oluvannyuma ate yankwira n'aŋŋamba bamumaliriza so ye Katende musajja mwesigwa nnyo musajja mwesimbu internet giteeke waka eri unlimited bw'osasula leero nga 6 oddamu kusasula nga 6 abaana bakomyewo buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo tulabe emipiira abaana baterewo balabe emipiira ku sitole y'emipiira wennyini we ngenda okutandikira kyaga gwe ngenda okusembyayo kyannaku nnyo nti ku lunaku ekiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo ssaawa zaabadde nga 10 ez'ekiro nenfuna essimu eyo yabadde yamuwuliriza waffe nga ali Lukaya nze essimu yange esulako and I pick anytime omuntu wakubira singa mba nga njiwulidde nkendeeza ku volume nkendeezaako kuba ebintu bingi nnyo ebitambula wakati mu kiro ate nze nkolera mu economy 2 nkolera mu both de economy ne night economy zonna nzikoleramu emisana nkola n'ekiro nkola tubeera mu bivulu tubeera mu mipiira tubeera mu bintu bingi so essimu yange esulako sinatuuka myaka gijjako ssimu sinatufuna ssente zijjako ssimu mayi n'obutasuzaako ssimu naye ebeera stage mu bulamu ng'olina wootuuse ng'emyaka gyo tegikyakisobola pressure eyo n'ogamba manyi wentuuse era nange nja kituukako 10 years from now nja kuba sikyakikola kuba oba otandise okukula omutima gwekanga musaayi gudduka bintu modulo oba obitandise kati ate weetaaga nnyo peace of mind so osalawo n'opowa then waliwo ne ssente omuzaafuna oli n'agamba anze ku myaka gy'okwefu essimu tesulako yenna nkubira abajja kunkubira enkya kakati ffe abalina emirimu egirina ba substitutes abangi omuntu bw'atakufuna ng'afuna omulala tutunatuukawo awo naye inshallah tujja kutuukawo so someone calls me early in the morning nangamba tuli wano Lukaya omuwagizi wa Man U bamukubye essasi n'afa nensooka nva mu kisenge nenzira mu ddiro nga keyword gye yakozesa yeetaaga okuwuliriza nanga tuli wano era ndowooza I was among the first people okufuna story eyo nanga omuwagizi wa Man U bamukubye essasi n'afa nembuuza bibadde bitya nangamba omupiira gubadde gutambula ne bajjako amasannyalaze bwe batandise okwekyangaawo omusajja n'akookinga essasi ne likuba omuntu era agendedde afiiriddewo n'omulala agendedde ku bisagwa. I was so shocked nyenteeka mu platforms zaffe ez'amawulire then abasigadde ne batandikirawo then early in the morning ku ssaawa zaalinga mu kitundu omusasi waffe wa BBS ali Lukaya nampereza ekifaananyi ky'omugenzi man ng'asitudde abaana babiri abaliko okuba abaana balongo nangamba erinnya ategerekeseeko lya John. Nawulira ennaku ey'ekika ekyawaggulu olw'ensonga nti waliwo okufa okw'obulagajjavu. Okufa kwonna nga Sheikh Kitiibwa agamba mutonzi waffe yasalawo naye mutonzi waffe wamala okusalawo era tekitugaana kubaako bye tuyiga ne tugamba nti ffe abasigaddewo mutonzi waffe bw'aba wakusalawo nze mumanyi nzikiriza nnyo mu Bible mutonzi asalawo naye tuyinamu ku maanyi agasobola okubaako bye tukola then n'abaako byakyusa mu Bible mwali omusajja yamugamba nkyaliwo era neekutte bwenti ze nakola bwenti n'abaako byakyusa so mutonzi waffe yasalawo naye ate tetwetwala kuba singa
siwakanya Sheikh Kitiki yagamba nti mutonzi asalawo naye ekyokuba nti mutonzi yasalawo tekikutwala mu kutandika kutambulira wakati mu mmotoka nga zidduka speed 2 n'ogamba era mutonzi wanaba tannasalawo nti nja kufa era sijja kufa n'ogenda ku express nga Subaru zidduka n'otandika okutambulira awo. Mutonzi yasalawo tosobola kwetabulira butwa n'ogamba era mutonzi waba yasalawo nti obutwa si bwe buli nzita era sobola kufa ne weetabulira obutwa n'onywa. Mutonzi waffe yasalawo naye era tosobola kufuna lubuto n'otandika dduzanyiramu bw'onywa omwenge bw'onywa sigala kati gwe nga weekwasa kimu n'ogamba mutonzi yasalawo era bweba kati yadde mutonzi yasalawo naye Yesu bwe yali mu ddungu Sitaani n'amugamba nti bw'oba oli mwana wa Katonda buuka n'amugamba tokemanga Mukama Katonda wo. So tetweteeka mu mbeera emukema newankubadde yasalawo. Kakati omupiira ffenna tugwagala ngwagala nnyo era ndi musambi waagwo ndi muwagizi wa Lionel Messi ekyo byemu ku bintu ebindi mu DNA yange nasamba ne Fimbo Andrew Fimbo mukase wa Kaliga so kakati bw'owulira omuntu yasamba ne Fimbo mukasa osobola okumanya va ku bino Kasiri ebyaddawo nanjeregajerega Kasiri Adams alina bwaddawo nansanga nalowooza agamba kapiira oyogera kangi naye okuba katono nakuba na Andrew Fimbo mukase wa Kaliga owagira Lionel Messi owagira Barcelona kakati osobola omuntu asobola okumanya the quality of football ekuli mu DNA eyo so ngwagala nnyo naye omupiira kintu kya byansanyusa as entertainment kusanyusaamu ne mmala buli omu n'atambula n'addeeka football banters zino ez'okwejerega gundi tiimu yolelele ebyo bibeerawo era omuntu yenna nze obulamu bwaitu tuze ndi mujerezi era tuli baalwali era tiimu bw'oba awulira nga tosobola kustandinga kujerega kwaffe you leave the company ekikoosi kyaffe ng'okyesonyiwa bwe twesangaawo ne Saimo Kasuku baani ne tutandika okweyisaamu bw'owulira nga tempers zo ne emotions zo tezisobola kuhandolinga bintu byakwejerega nkwegayiridde omupiira guleke. Actually si mupiira debate ziveemu if your emotions zisinga logic ebyomupiira biveemu kyobulaba natural abakyala tebasobola nnyo bintu bino bya kudebatinga because by emotions zanguwa mangu kati abasajja babyangwirwa ebyo ebintu by'okudebatinga ebyo because bo bakozesa logic naye abakazi kantu katono nnyo ne muba mwejerega mubwejerezaawo n'omugamba olwaki nga tolina nakabina ekyo kyokka osobola kuba nga akyogedde mu lusaagirizo naye obutonde bwabwe kizibu nnyo okusanga omukazi asobola okusustaininga okwejerega okwo era ogenda okulaba ati certain point kati luninamu n'abasajja abamu nga emotions zisinga logic amaanyi kakati bw'oba owulira nga mbwongo obwo okwejerega tokusobola lekeraawo okuwagira omupiira lekeraawo okubeera mu debate yonna mu kubaganya ebirowoozo kwonna neewola nnyo ebigambo bya Jacob Olanya omugenzi yali speaker yagamba abaka ba parliament we should fight to raise our ideas than our voices lwana nnyo kuba nti ebirowoozo byo bye biyitamu okusinga amaloboozi go kakati ekyo kimu kyekivaako entalo ezo z'owulira zivaako abantu okwetta bw'ogenda ku front page ya Daily Monitor olunaku olwaleero owulira ennaku olw'ebintu ebyenjawulo bye batuteereddemu ebbanga lyonna abantu abazze bafa simanya oli ne bakuba maniyo then ne mutandika okwejerega oli n'akwata eccupa n'agikuba munne mbu bw'amala okugimukuba oli n'afa kati teebereza bw'obeera nga mu sexual activities okebeza buli muwala gw'ogenda okwagala oba buli musajja gw'ogenda okwagala oleme kufa siriimu onaaba weetereza byonna byonna obeere hygienical oke oleme kufa kakati n'ofiira mu bintu ebyekisiro mbu mubadde mwejerega Man U ne Arsenal then you die just like that yadde mutonzi waffe yasalawo naye n'omutonzi nkuba mwakafaananyi kaddeyo n'agamba ate ggwe nga bw'obeerawo ng'omwana omusuubira kuba ku ssomero olove sadde n'omwekangira ewaka nombuza ate ggwe okola ki wano saamalayo school fees saakuwa requirements n'omwekanga nga waali awo n'agamba nti bangobye twatolose kati n'ogamba kati watolose ng'olaba azannyidde mu fees zo zonna watolose kakati ne Katonda alina
tulina bwe enseno tulina bwe tugitolokamu obutolosi nga tategedde mu programu ze yadi yasalawo ogenda lulala then n'otoloka butolosi nga gwokozesezza bulagajjavu naye n'akwekanga yashumu aleka atwekanga waggulu eyo kati ebintu ebimu bw'oba tobisobola tosobola lwegeregerero omupiira guleke bw'oba oyina ebino birwadde because omupiira I understand naddala mu mawanga galwana ne wano mu Africa kiri wagguluko nti ekisooka omupiira kyekintu kye twasigaza kyokka kye tusobola okubeera identified with kyobola ba Uganda Cranes eyo bw'eba esamba ebibiina nabiki tubiteeka ebbali ne tugenda tugiwagira amasaza tugenda ne tugawagira buli kimu tukisse ebbali omupiira is a universal language music ono yayonooneka engeri gy'abamu communication kakati n'omupiira nagwo bagenda just bonoona muono ne gubadde tegunnatuuka nnyo ku music wali gugenda gwonooneka because gwali gulina communicating entertainment and unity naye kati batandise ogucommunicatingisa olaba olutalo luli mu bazungu awo batandise okuteekako ambanzi za rainbow abasulika nnenge baagala kuyisaamu kintu kyabwe kitambule kude nafu mukyalimu abasambi abali soba bagenda bakikuba kisobole okukakkana naye bagenda mwonoone mu mbeera bwetu naye omupiira kuva ddanga gubadde nnyo symbol of peace kakati bw'otuula olunaku olwaleero nga ekintu ekitugatta mwate mutandise kukirwaniramu kikwasa ennaku naye ng'ate nekyetulwanira si kyawano waffe nga niyo colonialism yatusumbuwa nti mukubaganye kakati abazze baffa bonna bw'otunula ku front page ya Daily Monitor omwaka gwa 2013 2010 abazze baffa luna ngenda kabateera yawo gwali oliddeko nti Man U yaweereza obubaka obusaasira nti Arsenal yaweereza obubaka obusaasira then why don't you be a passive supporter? You are just there to pass time than being so much addicted nti tosobola okuwanirira olwali ne bantas zigenda maaso nze ndaba Man U Arsenal yasamba Waiki Benda ku Twitter okwabeera Waiki Benda abeera Bruno Ke nalabye mukadde waffe Kazimba Mugalu nendaba Tayebwa and other people balina teams zaabwe zewagira Katikkiro wa Buganda wagira club ya Arsenal naye life zaabwe teziyimirira era ebiyimirira bye byaffe abaavu ffe tuyimiriza buli kintu mbuna abewaka n'obanyigira tojja balekera kameeza mbu Arsenal baagikubye mbuno girlfriend wo n'omukyawa mbu yayambadde omujoozi gwo ogwa Arsenal yagwambadde simana agukola biki ebintu ebyekisirusiru ebyo. Football is supposed to be there to just to entertain. N'olwaliro tulwekuba for entertainment purposes. Neffe wano mu Africa omupiira gw'abazungu twagwekwatako nnyo olw'okuba 1 tuli idle tetulina mirimu, 2 tulina obusungu obulala obubeera transferred from other things ne tubuleeta eri omuntu yenna akola a slightest mistake. Okugeza abasirikale abakuba abantu amasasi kati ng'oyo omusirikale w'erukaya abavubuka abo okukola akajagalala awo, shooting them is not the answer. Naye olw'ebizibu bye bayina nabo misaala, family issues biki kakati it is a cocktail of frustrations nti any slightest mistake triggers slightest mistake nsobi ntono nnyo bweti emalirize triggeringze nga bw'obeera mu taxi n'olinnya ku mutu si n'omulinnya ku mukoonako bukoonyi n'akyuka n'akuvuma ebivume emitwalo ebiri gwe oli musiru okoona kwanirerere jo tulina restaurant we twali tugenza okulya emmere gwe nabadde naye naggula oluggi lw'emmotoka ne lukoona ku mmotoka y'omusajja eyabadde tulinaanye. Omusajja ebiyombyo gye byeyayombye nga atusanga ayinza okulowooza emmotoka bagikubye yonna eweddewo era nasirikiridde bwe nti good enough gwe nabadde naye knows how to handle such incidences era yamwetondedde n'asirika omusajja n'ayogera n'asimbula emmotoka ye. Kati era namugamba psychologically that guy has issues
fine kino emmotoka ye bw'ogigula oluggi bw'oti era kibi nnyo abantu tokikola waliwo obuntu bwe bagula bwe bateeka ku luggi bw'oba oguze emmotoka obuntu bugula obuteekeko ku luggi oleme kukolobola mmotoka z'abanno kibi okukolobola emmotoka z'abanno naye olaba amaanyi omuntu g'ateekamu nga gandibadde gateerwamu ng'emmotoka etomeddwa ne bampa ng'evuddeko naye bw'ogulawo bw'oti emmotoka n'okoonako pu n'oggalawo oli n'avaayo n'ayomba olaba nti waliwo ebizibu bingi nnyo by'alina kakati n'abantu abalina emmundu balina ebizibu byabwe bingi nnyo don't provoke them bw'akugamba nti va wano tambula ogende ebyo nze nga ni gwamanyira kale ali nkube nalaba muganda wange Liito Jjo aba muganda wange mu mulimu guno okuba munnamawulire akola ne Galaxy FM nalaba video ye nga bamufukamize nateete ku bitaala waliwo bank yalina bakyali be yali nabo ndooza n'ayagala okweteewuluzaamu n'agenda yeeteewululize emabega wa banka omusirikale yaliwo n'amufukamiza basasi agatadde mu kyemba kati ng'olaba Liito Jjo kyakoze verses ono kyayagala okukola nga tebigatta tebiri mu equation y'emu kaya nagamba video bwe nagira ne ngamba bane omanyi Liito Jjo bwatufaako mu bintu ebyekisibo omusajja yakuba essasi awo mutwe ne gwabika then you die like that naye nga kyokoze nti okoze wali susu then ne mufuna obutakkaanya you exchange kakati ebintu modro abantu abalina emmundu research yalaga nti abantu abakuumaddembe baffe abamu psychologically nabo balwadde waliwo ebiseera suicide rates bwe zaali waggulu nnyo nga ziri mu poliisi omwo kakati gwe ye muntu provoking omusajja abagambye muve wano tambula ogende emyaka gy'ekivubuka gino tulina kufiira bintu nga biri serious bwoba wakufa bwoba wakugenda mu kkomero ogendeyo mu bintu nga biri serious olaba abantu abagenderayo ku bintu ebiri serious envaayo gye bavaayo society engeri gyebaanirizaamu etali ngule manyi waliwo society engule ne society eri serious nti oli ababawaddeyo sima babawaayo ne babawulira obutishaati ne babawaayo obusente ng'olaba buli omu omulaba nga ennyaniriza eri so organic nga teri organic it is so plastic mubimanyi wano waliwo enkuŋŋaana nnyingi nnyo ez'ebyobufuzi ezigenda mu maaso naye nga bw'ozituukako babaguze buguzi simanyi ebiri mujje ku kooti ebiri mujje mu lukuŋŋaana babeerawo bwe batyo naye bw'oba ogendedde ku kintu nga kiri it is a communal cause ne bw'ofa famire yo esigala egamba nti omuntu waffe yafiiridde ekintu ekirisi naye nti owafudde nti maaniyo bagikubye nti mwayombedde kino omusirikale nti omusirikale yaŋŋambye tofukaawo nensigala nga nfukawo so njagala abavubuka nga tugenda okuwagira emyaka gino tugikozese bulungi because gyegisalawo emyaka gino gyegisalawo kati fe twayingidde emyaka gya consolidation we are consolidating whatever we've been getting in our 20s naye kakati gwe oli niyo 20s oli niyo 30s emyaka gy'olina okuba n'amaanyi emyaka gy'olina okuyiiya emyaka olina abantu abakutaddemu ssente there is waliwo kye tuyita black taxi okuba nti you are supporting your family your siblings your nephews your sisters your what kakati batandise okulaba nti gundi agenze kakati kagenze awo alina okudda yambe banne nti ate bakusse mu simanye wafudde mbumaaniyeho no tulabe emipiira tusigale nga tugikubaganyako birowoozo then we move on then ekyo kimu nkivuddeko Kyaga story ya Kyaga eno ekwata ku mutima ekaabya naddala kati kuffe abantu abazaalibwa mu Wakaligalungu jja Busega Kyaga kalomenti waffe era Kyaga bw'amala okukikuba naddala bwe yafulumya alubamu kuba alubamu ya Kyaga emujja mu kisiikirize kya Kamiliyoni ye alubamu gye bayita Birungi gye yafulumya mu mwaka gwa 2005 era alubamu eyo bw'ogiwuliriza
abasinga osobola abamu n'ennyimba baziwa Chameleone balowooza Chameleone ye yayimba mazima ne bwenkukyankalanya era obaawo ennyimba ezo zezaali ku alubamu eyo abantu basinga bamanyi Chameleone ye yayimba era bw'owuliriza mu composition ya Chameleone kuba ne production ezisinga Chameleone ye yazikola kyagandoza tusooka okumuwulira ku alubamu ya Bei Kali kwe yateeka oluyimba lwe bayita Yoono eya Jose Chameleone abamanyi eby'omunda bagamba Chaga yagenda ne Chameleone mu Bogopa DJs era yamubaakinga so bw'otandika okwogera ku Bogopa DJs ne Chameleone awo boogenza emyaka gya 2000 early 2000s kakati 2000 paka 2010 egyo myaka 10 paka kati those are 24 years kati that means Chaga is so much rooted into the Mayanja family 25 years gwe kutumola abo mulandiro guli 25 years guba gukiridde kyenkana kibwe guba gwa muti so kitegeeza mu family y'aba Mayanja omugenzi Humphrey Mayanja twogera ku Joseph Mayanja Jose Chameleone Pius Mayanja twogera ku Douglas Mayanja ne AK47 Emmanuel Mayanja so mu family y'aba Mayanja omulandira gwa Chaga muwanvu nnyo mu family yabo yabeera nnyo ne Chameleone n'amubaakinga paka kola albamu ya birungi Chaga bamuzaala wano lungujja wano era yamanya ge nagawandiise luddawa mwami kyagambiddwa actually asala ku linnya eryakyagambiddwa asala ku linnya eryakyagambiddwa n'alisala ne lifuuka Chaga muyimbi ayimbye okuva mu Namirembe Cathedral Choir gye yeegattako mu mwaka gwa 1980 nemwe kyobulaba Chaga ono abaana bano ba generation eno yalabye bulabi video y'omuntu gwe bakasukidde ebintu ebweru tebamanyi nti Weasel was throwing away a legacy of over 30 years gye yabadde alabisa kakati kankusomereko katono ku byafaayo bya Chaga kankusomereko katono mumuwulira muwulize Chaga yagayagayo baba ba Chameleone mu luyimba lwa Tobesiga then mumuwulira mu birungi Kasiwukira gwe yafulumya mu mwaka gwa 2005 albamu ye ya birungi yeriko oluyimba Jangu eno maama naye ebyo byonna byonna tugenda okubimaliza nga tunabituukako Chaga yali mabega wa kibyagundire nagiwandiise luddawa kirira wano nonya nomanya g'abazadde besigayina off head Chaga kyagambiddwa Godfrey mu 2005 wafulumiza albamu eyo eya birungi albamu eyo gye bayita birungi yalina emyaka 24 eyo 2005 kakati bwaba yalina emyaka 24 mu 2005 of course kati minus 4 plus 4 yegundi yetubatwala bwe ntegeeza minus 4 plus 4 asobola okubanga yali atoddeko ena obanga agasseeko ena kati balanti by then yali wakati w'emyaka 28 kakati bw'ogattako kati 25 okutuuka kati waliwo emyaka emeka 2005 up to now wali muto naye giri myaka 5 nino giri 14 bogati ye myaka 19 roughly je myaka 20 bojigatta jibe myaka 44 so the guy is arengere 50 atandise okugirengera yo no musajja we bidomola so omusajja gwe twogerako Chagayagayo emyaka 5 omukono atandise okugulengera bwaba tali 45 ali
actually gamba ali between 45 and 50 wali awo kati 50 agirengera bwati ye musajja gwe bakasukidde ebintu ebweru just njala just olowooza mbulowooza mwabalabye obulabi wizo ng'afulumya ebintu by'omusajja mulowooza acaga wa bulijjo mu myaka musajja mukulu muligase mu industry eno ngugambye yajja ne kamiliyoni bwe bave Kenya najja n'atandika okumubakinga era bamubalanga owaaye era bamubalanga backup artist wa kamiliyoni. Kitaawe yali musajja pastor mama we yali pastor Rosette Miti wano Bulange Christian Fellowship. Musajja si wa mu kyalo nti alinayo emboozi gy'ogamba nti awo ne bamujja mu kyalo ne bamuleeta wane Bulange Christian Fellowship. Ontegedde atandika okuyimba mu Namirembe Cathedral Choir mu 1989 mu 1994 ne yegatta ku Light College Katikamu era n'atandika okuyimba music atali oli owa church n'atandika okwegomba aba Jamaica okuli Freddie McGregor n'atandika okuyimba erinnya kyagambiddwa lyasalako n'afuuka Chaga n'ayingira mu group bagiyita Extra Grim ngali ne Isaac omwana okusinzira by then 25 Isaac omwana yali afuuse gospel artist ngali mu ggwanga lya Bungereza. Kakati natandika okukatenreizingira Shanks VVD. Shanks VVD oyo ojja munoonyako manye ayimiridde wa mu industry yaffe bano be baali bakatenreizaabwe. Kakati yegatta ku hip hop group bagiyita Bataka Underground. Kamiliyoni amulaba ng'ayimba bulungi mu mwaka gwa 2000 era n'agenda naye mbogopa DJs e Nairobi n'agenda amubakingeko okuva olwo batambudde bonna. Mu 2003 n'awandika oluyimba baluyita Yono ne lujja ku albamu ya Bei Kali eya Kamiliyoni. Mambo Bado n'enkoyo omukwano ya contributinga ku nnyimba ezo za Kamiliyoni. Ye musajja gwe twogerako. Kakati bolaba almost 20 years later ng'omuvubuka akasuka ebintu bye wabweru against this background okaabamu n'ogamba what went wrong nga bamukasukira ebintu ebweru bamwaccusing okuba nti bamusuza osiriikirira bwoti n'oyagala buli ali mu myaka gyaffe ng'essaawa zino kuba albamu eyo yabirungi Chaga yakuba abantu bangi nnyo balemedde mu bisiikirize by'abantu naye yakuba n'ava mu kisiikirize kya Kamiliyoni yakuba. Kakati gwakuba olwaleero vidiyo eyo togiraba bulabi fayini waliwo abagamba alina waasule najja nankumbi biki ne the mere fact nti Wizo Emayanja asobola okugamba nti Chaga nkasukidde ebintu ebweru mbadde nkusuza laba kafiriji kaleeta emmese ewange oh God olowoozaako ku baana ba Chaga nolowoozaako ku bakyala be nolowoozaako ku bakoddomi be nolowooza ku bulamu obw'enjawulo Uganda n'ogamba kali akayimba ka buyimba buli bubiri waliwo akayimba baka Paulo Kafeero kagamba bakayita ebizibu by'ensi eno ngenze neekubakubamu okulaba wembituusa n'okutunula gye nva siraba genda okanoonya akayimba ako. Kafeero yalombojja ebizibu by'ensi eno n'atuuka n'agamba nti ebizibu by'ensi eno waliwo olwoba ng'oli mu sitenseni yaabyo ekiva eno n'ekiva eno ne biggukira ku omuggwe kale oli muntu kiggwe ate obutatya. N'agamba nti ebizibu by'ensi eno ne weebuuza mbi ekwekewa okuggyako emagombe n'atuwa ensonga nti ye ebizibu by'ensi eno ebyamutiitirirako kyeyava yeebikka amazzi yali ategeeza mwenge yabuuza ate ng'onoobyewo ogoma waani okuggyako emagombe nze kyeva neebikka amazzi
bw'otunulira Chagga abamanyi Chagga si kyama kizibu okumusanga takutekkira cupa ya club abeera yenywera mwenge gwe akola ki wali awo mu industry nga Big Papa to to guide here and there music ndowooza bwa storingamu kwe kujja ku gaali ya Good Life ne batambula radio bwafa nasigala waawe mabega kawo yamanagingako kusama soja azza atambuza obulamu ng'obulaba nga bustruggolinga kakati kino era mu luyimba lwa Kafeero omwo mulina okujja nti gwe omuduuze ng'essaawa zino gw'otulina genda mpola mpola because obulamu buno bukuba sama kakati Wizo ebibi bibiri tebikola ebibi bibiri tebivaamu kituufu ekyamazima okusinziira ku vidiyo Wizo gy'atadde Chagga yakoze bubi okuba mukazi wa Wizo okusinziira ku vidiyo eyo. Women are so provocative. Not women, there are some people who are so provocative. Even men, mulimu abasajja nga they are so provocative. Naye fighting them will never be the answer. Akati Sandra Teta yakuprovoke nze ne mulaba nakola biki but you hit the lady. Omalo muhitinga it was not the solution of the heated debate gye mwabadde nayo. Emotions is taking over na amukuba okusinzira ku video eyo unless otherwise because ye mumbozi ye awakanya omukuba but okusinzira ku video eyo unless nga eri doctored it was wrong. Kakati ekibi Teta yabadde mu nsobi ne Chagga ali mu nsobi kati yenga gwe Big Papa essaawa ezo oba omanyi kigambo kwesonyiwa nogaba nokati kambe esonyiwe neyongereyo kati ate ne Wizo najja akola ensobi nti Chagga ye muntu gw'osobola okugoba naye n'omulekera ekitiibwa kye respect n'okimulekera nga Big Papa against the history gy'alina ne famire yammwe muwasoyo Big Brother Chameleone waliwo abantu abamu nga tubalekera ekitiibwa kyabwe n'ogamanyi olw'ekitiibwa kamuleke kamugobe wange nesigenda kukwata video kugiteeka ku mutimbagano n'omuleka nga naffe wagende wali yeni buli muntu yalaba video n'agamba ye bamukoze Wizo waffe ne bamulaga nga atamidde ekyo obadde okireka n'omuta because essaawa zino Chagga health wise is not doing well even before this fighting health wise and financially batandika bandi yabwe ne n'omusajja wange wakasimba wetedira ogumu Henry Tigan yeddira Kasimba banne abatuyisaamu amaaso Henry Tigan wakasimba Siza Bafana wakasimba Fikfa Maika wakasimba Walukaga Samathas wakasimba Kasimba tuli bamaanyi gamba Kasimba oye bw'oba tokyogedde video tejja genda maaso egenda kusikatira so bakola gundi naye teri that bakola bandi yabwe actually bagattako ne Tough Byo nzijukira nga naye kwali nga bakuba obubaala obw'enjawulo naye si bye biri abitambula obulungi ennyo but okumuswaza module eyo it was so wrong very wrong nekyo kiddayo ffenna era buli muntu abuuza Chagga aludde mu industry center ziteekawa n'ebiringa ebyo at a certain point X nawe bajja kikubuuza so there is that moment bw'olaba ya resortinga to being that means things are not moving on well era nasembye omulanga ali mu ddwaliro eddwaliro liri wali eri lya Darlington oyo liri awo gundi ku Ntebe Road awo so I want you the new artist on the block the new presenter on the block the new celebrity on the block ebigenda maaso ebyo bibeeko kye bikusomesa Bayibuli egamba bweti lwaki osobola okwebuuza lwaki Wizo eyo naye ate tabimanyi kankusomereyo wano olunyiriri lwa Bayibuli mu Bayibuli okuva
That is Genesis, the book of Genesis. Is it the book of Genesis? Yala kibikula wano nkusomerewo. Sagala kubeera nga bali abasumba bammwe abaweza nga yagamba ludda wa nga tasobola kulagawo naye n'aleekaana n'avuma abantu okumala essaawa 2 nga musajja wazze kubuulira njiri Bayibuli egamba ki nga talina Bayibuli weegambye. Kati genda mu Exodus chapter 1 verses 8 to 11. Exodus chapter 1 Exodus kwe kuva Bibles Oluganda Bibles okay kwe kuva chapter 1 8 to 11 chapter 1 verses 8 to 11 egamba bwati abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo ne baba bangi ne baba b'amaanyi nnyo ensi nejjula abo. Story eno bw'ono yambuka waggulu eri Abayisirayiri baava ewaabwe ne bagenda e Misiri bwe batuuka e Misiri basooka kutundayo Yozefu bamutundayo baganda ba Josefu bamutundayo gwe atasoma Bible njala kujabuliramu ntuuke wenjagala. Josefu baganda be bamutunda e Misiri ne babeera mu kkomera n'abonaabona then n'avunulira kabaka ekirooto. Kabaka n'amugamba kale nkuwadde obwa prime minister n'amuwa obwa prime minister ne bakuuma emmere kubanga yali ekirooto kyali kiraga nti enjala yali egenda kugwa. Bamuwa obwa prime minister gwe baatunda mu buddu baganda be ne bajja leeta loonu enjala egudde ewaabwe ne n'abawa emmere then n'abasitula n'abajja eri n'abaleeta e Misiri. Kakati bwe batuuka e Misiri ne babeera baganzi nnyo kubanga muganda waabwe ye yali prime minister era ne bazaala nnyo ne babeera omwo. Kakati wano wentandikidde abaana ba Isirayiri bazadde bali Misiri ne bazaala ne beeyongera nnyo era ne baba bangi ne baba b'amaanyi nnyo. Awo ne walya kabaka omujja mu Misiri ataamanya Yusufu. Kakati kabaka eyamanya Joseph muganda waabwe Yusuf is Joseph eyamanya Yosefu muganda waabwe nti yabakolera byamagero era ngero nnyo era yabataasa enjala biki nga muwe ekitiibwa. Bwe yafa kabaka oyo bwafa ne Yosefu afudde kati atwe mugigi gitambula kati nga Abayisirayiri baweebwa ekitiibwa olw'emirimu Yusufu gye yakola. Kati ne wajja kabaka omupya ye ng'ebya Yusufu tabimanyi ebibaga habulwa nga bw'onoobeera ewaka abalina ba maidi waliwo maidi asobola obbakolera bulungi nnyo ewaka n'omwana we ne mutandika omuweerera amulabanga. Kakati abazadde abaleeta maidi tugeze bafudde ne maidi oluusi afudde. Kati abaana b'ewaka omusika abuuza ate ono omwana yaani ati oyo mwana wa maidi bw'aba wa maidi agende ewaabwe. Kakati bali abaamanya maidi bye yakola bwe bwafa obonaabona. Kakati awo ne walya kabaka omujja mu Misiri ataamanya Yusufu n'abagamba abantu be nti laba abantu b'abaana ba Isirayiri bangi b'amaanyi okusinga ffe, kale tubasalire amagezi baleme okuba abangi, olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe okulwana naffe okugolokoka okuva mu nsi. Kati ono kabaka yaga abantu bano nno bangi mubawadde nnyo eddembe, tubasalire amagezi baleme kuba bangi, abalabe baffe balijja bayinza okwegatta ne bano ne batugoba ate mu nsi yaffe. Kakati wabaawo ebintu by'okola at a certain point you need to prepare to vacate because generation bwe zijja zikyuka. Chameleon ayinza okuba awa nnyo kyaga ekitiibwa naye wajja kabaka nga teyamanya Yusufu. Kati wizo bino byonna ayinza okuba nga ye naye abisomako ngaffe bwe tubisomako era kyaga n'ayamba Chameleon biki. Kati nga wiza ajja kubuuza yayamba nze nzibite binkwatako yayamba Chameleon lwaki takusula ewa Chameleon. Kati ffe tugamba naye munnange kabaka Yusufu nga yabayamba nnyo famire yammwe era mu bbeeyi kali era tonyumiza. Kati ye attitude oluusi ne kabaka yennyini Yusufu gwe yayamba asobola okuba nga akyaliwo mulamu ne people forget asobola okuba nga ne Chameleon agamba
tebinkwatako nga muwe ekitiibwa wamusanga wano naye nga is not there agamba nti yanyamba so ekirabo ky'okujjukira si buli omu nti akiina. So kakati bw'oba omaze okuyamba abantu, don't be stagnant. The policy of stagnant water fena tugimanyi, it smells after some time whenever it is stagnant. Amazzi gonna kasita gabeera stagnant. So stagnation, characteristic ya stagnation number one is smelling, kuwunya. Nibe gaba amazzi nga gali mu tanka asagalwamu gawunya. Buli kintu ekiri weewantu kiwunya. Kakati okuwunya si sagala mshwale mu concept nti kyaga awunya naye nkuwa kakati yawunye kakati batandika okuyisaamu amaaso batandika okujolonga. So moving on should be among our principles. Banga lyonna olina okubeera ne way out. Singa wano wali mpitawa tegibeere ku mirimu gyaffe. Omulimu gwo buli lunaku lw'olugugendako lutwaye nti lwe lunaku olusembayo ogaye singa enkya tebampita singa enkya sidda neetegekedde ki kyenyinza okutunda obulamu ne butambula. Ninda yakataka nti singa obulamu buba buganye nsobola okukatunda nefuna capital n'entandika ebyange. Singa enkya bukya ebyo byonna byatuuse ku kyaga totunulira kyaga weeteekewo ggwe alina w'okola. Olina omulimu gw'okolako, olina akusuza, olina akulabirira, olina gw'oyamba bbanga lyonna. A human being olina kubeera surprised nga actinze positively. But a human being sawa yonna tukyuka kabeere nange wayinza okuba waliyo abaliyo bagamba gundi oyo twamuyamba naye ye tatuyambye. That is humanity. Oyinza okuba kananga ate nnyina bennyamba ate nga gwe kamiliyoni ayinza okuba nga alina bayamba ate nga gye bali eyo nga kyaga olusi gwayambye. Wizo kugamba obulamu buli awo buli complicated nnyo. But the question should come to your head. Wano we bansuza wano we banyamba tutandise ffenna simanya good life tutandise ffenna singa bukyenkya. Tubadde wano ne story ya story ya NASA, manager NASA ne David Lutalo. Gundi bwagenda manager bamuyitanga Uncle Ai bwagenda e Bulaaya NASA ne bamuwa essimu ne bamuwa n'ekitabo nga yabookingira era bufena buli abadde anoonya Lutalo nga bw'olaba NASA nze mbeera ku mbaga nga MC nga Lutalo bamubookinze kasita olaba NASA mpozi ne Coolaman sometimes ng'omanya David Lutalo ajja ne NASA Lutalo n'amwesigira ddala mu bya ssente. NASA gwe NASA omanyi bye yakoze. NASA n'atuuka okubookinga emikolo kumpi emikolo 17 bwa booking emikolo bwa booking ebintu ng'omuyimbi tamuwadde 10. Akati omuyimbi tugenza okumaliriza ng'akatogo konna kakomawo wa muyimbi. Kati abantu bagamba munaye ninene omukolo gwange omuyimbi agira sente teyazifuna nga talina option alina kujja kugobera mawulire. Kati omuntu abuze lwaki Lutalo okolaganye ne munno lwaki omugobera mawulire. Kati nga naye byakoze bobiweyinga eno kati omusajja yalikoze eki bw'atamugobera mawulire yoli yasigala akwata emirimu. So human beings we are so complicated. So banga lyonna olina okuba ne plan B about a human being. Nti yamugoba namuga NASA nkutadde ali NASA nasigala nga akyakwata emirimu emirala. Ya akutte embaga ziri eyo wala omuyimbi talina bwagenda ziyimbako kuba naye akutte ezize ebbanga lyamaze ng'onta kyali manager we kati kali awo katogo. Abawagizi ba NASA babaga lwaki yamugobye kati so banga lyonna olina okubeera ne way out. Sawa ina wajja kujja Kabaka atamanya Yusufu ti NASA wakati awo okusinzira ku gavaayo ye tamanyi oli jjajja brandi ye linnya lye n'ebiringa ebyo financially Lutalo y'omu ku bayimbi abaddewo nga kizibu okumugamba nti Lutalo bamuwadde ssente birala byonna ojja bimuvunaana eno politically naye bino ebya ssente Lutalo bamuwadde n'atayimba mukolo ekyo kizibu y'omu ku batono ennyo abatuukiriza ebivulu by'abantu n'emikolo gy'abantu. Kizibu okuwulira nti Lutalo yayiye omukolo. Kizibu okuwulira nti Lutalo yayiye ekivvulu ky'omuntu yamuwa ssente n'ajja naye atayimba kizibu. So
bbanga lyonna amatugo gakubeerenga gange nga magule bulungi nnyo okumanya kati singa giwunya wano nzirawa. So that is Kyaga. He has a very good rich history. Yemu ku mpagi industry eno kweyimiridde naye wazzeewo bakabaka abatabimanyi. Oluusi ne bakabaka ababimanyi weebali naye bagamba waaye katukole ki. Wasalawo genda eri mu bakabaka abatatumanyi n'amanyanga gonna ge mukoze tetulina kyakukolera awe tulina okudda. So tunuuliranga nnyo okumanya nti emmotoka etta terina kusooka kutta gwe kuba tujja kumanya gujja kuba ofudde olina kutunuulira besse n'omanya nti emmotoka etta. So weekend bwe tugiyingidde tubeeko ebyokuyiga bye tufuna. Ebisigadde tujja byogera ku Monday, tujja kuba tuliviewinga ekivulu kya ngenda kuyitako ewa Karo Nantongo, then enkya nja kuyitako ewa Big Eye, nja kuyitako ne mu Africa ku front page awo. Ebisigadde tulabagane awangale Masomoji. Kale ekitengi ntunda ebitengi. Njagala kwebaza abantu abanguzeeko ebitengi mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala. Mbiyina ebitengi biba already made. Olye okwatamu katono nnyo okusinziira ku nenga mbiyina essimu eyo eri 0704 31 22 71 0704 31 22 71. Njamu mwini box nkuweereza designs eziriwo ogulire abantu bo. Waliwo omusajja wange ali Ohio ya njalo okwebaza, then waliwo abali e Dubai, waliwo omukulu bamuyita Tony Rumanyika ogamba otya. Then waliwo ne yagulidde Olivia Kwagala ekitengi, Olivia Kwagala, Olivia Lutaya ekitengi, naye namba ya Olivia kangenda ginoonya, Selector Devi ajja kugimpa ekitengi kyo bajja kumpereza sente nkireete. Olivia Lutaya oba kumulisayo bayange mukulisayo mukomera mumpere ekitengi. So nkubira ogule ebitengi ogulira abeewammwe taatawo jjajjaawo maama mbiina nkubiraako kwe essimu ongulire kati eyo wagira nze tuleme kugamba ne kwefu oyogera bulungi lerere nga ze n'obwavu bunnuma. Neno abantu ekati bayina mmere ng'ate gw'ogamba nvayo yagamba ogenze ku YouTube lakuza ye YouTube ofunamu ki obeera ne views 2,000 views 1000 ofunamu ki. Kati ebyo babulira nti ebyo mbifunamu nabo ne beeyagala. Max Dental nga bw'olaba w'amannyo gakutawaanya, olina omuntu w'amannyo gamutawaanya, aba Max Dental bakubire ku simu eyeyitawo ne locations zaabwe weziri awo weziyitawo, bagende bakutereeza amannyo, bakuwulire ki ekikutawaanya, bazibe ebituli bajjemu agavunze, obulamu butambulire ddala bulungi nnyo. So ye Max Dental bakubireko. Ebisigadde awangaali Ssaabasajja.